Hello guys, onakora lero tugenda kusoma tutya wosobola okwekolera oil ng'omuje mu cloves. Fenna abasinga tumanyi cloves singa bwe zifanana gwe atamanyi we zifanana bwe obuntu bwentadde wano ku screen yange otero bulaba mu nyumba za mukama wosobola obulaba mu supermarket obulaba mu katale na wantu wonna we batunda spices. Cloves zineno nungi nnyo tuzenga tuzisomako emigaso gyazo lwaki nozeetaaga mu bulamu bwe gwenna omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi tomisinga video eno tomisinga kozesa cloves kubanga bw'ozimisinga oyina bingi nnyo by'osuwa mu mubiri gwo nga obyetaagira ddala. Katugende straight away ku video. Amanya yenze Shila Adita atanaba kubanga osubscribinga kweno YouTube channel muganda wange jangobeere nga osubscribinga ate era teweerabira kukwata ku kade ako bonoka kwata kubajja kuba bakuwa message bro tutekayo video empya jangobeere nga otwegattako. Don't forget to share the video wobo gisanze ngeri important. Comment down below in the comment box then atera omale otuweyo ne thumb up eyo no ebeera like. Onokola lero tugenda kuddamu twogere ku cloves, tugenda kuddamu tumanye emigaso gya cloves emitono na tutya wetusobola okubanga twekolera oil. Oil ono owa cloves akola ebintu bingi nnyo abamu mumugula ne mu supermarket nga mumukozesa ebintu ebyenjawulo abalala babikozesa nga spiritual healing mwe abayina endwadde eziri spiritual obanga okwatibwa amajini ngaago obanga oyina ebiteega ng'ebyo obanga ogwa ensimbu ng'eyo abantu batera okozesa ono olive oil for spiritual healing. Wabula abalala bamanyi okozesa clove oil nga bamukozesa mu nviiri okukuza enviiri abalala bamukozesa kubanga bajjanjaba ebirwadde ebimu ng'abaana abalina asthmas n'ebintu ebirala. Clove oil ono osobola omwekolera nga oli waka. Katusooke twogereko ku migaso mitono nnyo benefits za clove oil. Katusooke tuzoogereko bw'oba nga olina erinnyo erikuluma toothache clove oil ono asobola okuba nga akuyambako omukwata n'obeera nga otonyezayo drops entono 3 oba 4 mu linnyo eriba likuluma then ojja kulabawo enjawulo. Gwe wenna ayina infections mu bukyala naddala mwe abaana abawala abatawaanyizibwa infections clove oil ono asobola okuyambako otawaaza bulungi nnyo n'okwatayo amatondo go nga abiri n'ogateeka ku lugalo n'oba nga oteekayo eri agenda kuyambako okutta infections wabula atera akuyambeko n'okutaiteninga mmwe abayina ebitundu by'ekyama ebigazi abaana ab'obuwala naddala nga wazaalako obanga obeera weegattagatta nnyo n'abasajja obanga weekozesa nga gwe omwana omuwala osobola okukozesa clove oil oyo n'obeera nga omu insertingayo mu bitundu byo ebyekyama agenda kuyambako okugyeyo akaswa kabi akugyeyo abnormal discharges ezibeera mu baana ab'obuwala ezimu zibeera za pinkish and ziba za orangish and zibeera injeru naye nga ziwunya. Agenda kuyambako okubanga ataiteninga bw'obanga oli mugazi gwegwo n'omugaso gwa oil clove oil ono. Wabula nga ate mwe abayina ebikyafu mu matu osobola okutonyezaayo akatondo ngamba mwe abasiyibwa amatu n'otuuka ekiseera nga tokyawulira bulungi clove oil ono asobola okuyambako. Ayina emigaso mingi akola olususu eri mwe abaagala skin ebeera nga ewobwera obulungi bw'oba omaze omukola osobola okuba nga werabingako ku skin daily ogenda kubanga ofunawo enjawulo muganda wange eri mmwe abatakuzanjala enjala zammwe nga zikutuka clove oil ono mulungi nnyo muganda wange toyina kumusuba osobola mugula mu supermarket oba osobola omwekolera ng'oli waka nga gwe omuntu. Katwogere otya boyina okukola clove oil ono. Ekisookera ddala nagambye oyina okubeera ne cloves gwe wena atazimanyi kyekyo ekifaananyi kyenkutereddebwawo. Cloves bwe zityo bwe zifaanana muganda wange zikwate bulungi nnyo cloves zineeno obeere nga oziteeka mu blender ziteeke mu blender ozikubemu powder oyo agenda kubanga bw'olaba coffee nga bw'olaba black coffee waafaanana then bw'oba omaliriza okwate olive oil yennyini abeera ewaka olive oil atera kubeera mu kicupa kiwanvu oba atera kujja mu bucupa bunene obutono then okwate container yo ennungi obulungi gy'omanyi nti nno teddugala okwate n'akasengejja kwata
kwata cloves ezo zomaze okukuba obulungi oziyiwemu mu ekyo kijjaaga kyo ekya glass bulungi nnyo, oyiwemu oil. Then okwate esseppiki yo oteekemu amazzi agookya. Esseppiki eyo obeere nga ogiteeka ku muliro amazzi ago gatokote. Okwate bulungi nnyo jjaaga yo gy'otaddemu clove oil, gy'otaddemu cloves n'oteekamu ne olive oil. Obeere nga ogiteeka mu sseppiki mw'otadde ago amazzi agookya nga bikyatokota, toyiwa mu mazzi. Biteeke mu sseppiki erimu amazzi agookya, esseppiki eyo ng'ekyali ku kyoto. Bikkako waggulu obireke bitokote, oleke olive oil oyo ne cloves ezo zitokote naye nga ziri mu jjaaga yaazo. Then bw'oba omaliriza ojje ku muliro oteeke wansi, ojjemu jjaaga eyo omale okamule. Okwate akasengejjaako, okwate jjaaga eyo erimu olive oil ne cloves osengejje. Bw'onoomala okusengejja y'oyo oil gwe weetaaga ajja kuba ready. Oil oyo omuyina omukozesa nga bugumamu kubanga ajjako dead skin. Osobola okumwesiga olususu lwonna, osobola omukozesa ku byenviiri, osobola omukozesa okunaabako buli lw'oba onaaba n'otonnyezamu amatondo, oba osobola omukozesa ekintu kyonna ky'owulira ky'oyagala, naye nga clove oil ono mulungi nnyo. Gwenna atanaba mugezaako beera ng'omugezaako. Amanya yenze Shira Adita. Atanaba kumanga osubscribinga ku YouTube channel yange, muganda wange jangu obeere nga osubscribinga. Tuteekayo waka omulungi ddala gw'otalina kusubwa naddala nga oli Nkuba Kyeyo, oli mwana wa bawala oba oli mwana wa bulenzi. Peace, imbaagala nnyo.